tubalamusizza abeeyo abaami n'abakyala abavubuka n'abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma nga gakusomerwa Ladies Like. Tuula, kalira, wuliriza, nyumirwa amawulire. Ekibuga Kigali kikulakulana ku sipiidi ya yiriyiri nga we twogerera kirimu abantu abasoba mu kakadde era ky'ekibuga ekisinga obuyonjo ku semazinga Afrika mu kana akadde. Mu kuwera obuveere wamu n'okusaasaanya enkola ya bulungi bwansi, Rwanda esobodde okusiga obwagazi bw'obutonde mu bannansi. Mu kugezaako okutumbula embeera y'ebyobulamu mu Kigali, ekitongole ekikulira ekibuga kyasazeewo okuteekawo olunaku nga tewali kidduka mu kibuga wakati olwo abantu basobole okuyingira mu kibuga ku bigere oba ku bugaali ewamu n'okuzannya emizannyo n'okukola dduyiro paka ku maliiri. Ebifo gye bakeberera abalwadde n'embeera y'ebyobulamu nabyo byakuteekebwawo nga mpawo nsimbi gy'osasula. Era luno olunaku lwakubeerawo buli mwezi. Okunoonyereza kulaga nti ebirwadde ebyewalika bingi byeyongedde mu nsi ya Rwanda. Ebirwadde nga sukaali ne puleesa byeyongedde mu batuuze abasula mu kibuga. Wabula City Council ya Kigali yegasse ne Rwanda Biomedical Center ng'esazeewo okutumbula obutonde bw'ensi ewamu n'okutumbula entambula nga si ya bidduka. Mu mwezi gwa Agusto mu mwaka gwa 2015 emmotoka baazigwera mu makkati g'ekibuga Kigali era ezaaweebwa olukusa zokka zaali mmotoka za ambyulensi kabangali. Emmotoka ezitambuza abatuuze nazo zaawerebwa mu masekkati g'ekibuga nga bakkiriza basotta bugaali n'abatambuza bigere bokka. Rwanda eteekateeka kuzimba nguudo n'ennyana mu kibuga kya Kigali kyonna oluvannyuma ezimba ebibuga ebirala 6. Ekigendererwa kya gavumenti ya Rwanda kwe kuzimba ebibuga ebikuuma obutonde ng'ate biri ku mutindo gw'ensi yonna. Eby'etteeka ly'okukommonta segereti bikyagenda mu maaso. Omusasi waffe Ras Judd kaagatuwe. Eriwuli ettaba lyalirengera erikolesho sende omwama kolero abalimi baayo omwa kiwo kyosi nerinyula ettaba ly'omabandu lyabirikanibwako emyaka minene ennyuma omune abakanywayo abatekolesa yaayo n'abakawula yaayo omwama kawe ennyuma Uganda muyalabye ekirayiro ekihambe nene ettaba ebiri 19 kwa katano 2016 nerikikaniaku omukweri 10 bakendi byabakikirirya aliwo abakoli baayo mubakanakighania neriwuli ettaba eri omwana mulere sikitolere nerikusanga okanyura etabayo mabandu neshomotokesha bakiriye n'emyanya y'ehambe ngene kyabiri anwa oyuko hamba wane taba omafiti 50 akabaho emyezi 5 ameritwe fine ya mitwalo 20 eri mwihalu okwo erilo mu mwaka wa 2000 Uganda yamakola kutibu omamwalone taba habo bobe bwayo ne government mwikahulikirire milake y'abandu abatenyo taba nekilayiro kyamalaba okuteryanisibwa aliwe British American Tobacco mwikabasubamo mu mulenge wa hewolo n'obutsibu bwa kwa MP Chris Bariomunsi oyiwalete kirengekanyo kino biyetimu yahandika indisi yangakola obusuburi habwa abalimi rusanju abali abakalani babo Bariomunsi mwaka nayo mwatyono neribwa indi omupango wabo niremese ekirayiro kino ekyabiri wandeke ninje Ras Judd erilo kwa Newsbeat. Webale nnyo Ras Judd nako gatutuusaako. Omukyala Barakista Margaret yasiimiddwa. Omusasi waffe MC Loy katuwa ebisingawo. Ekirabo kye bayita Aurora ekigabibwa okusinziira ku buntu bulamu kiweebwa oyo yenna eyeewaayo okuyamba abantu abali mu buzibu. Mukyala Margaret Barankese owa Burundi yasookedde ddala okutaasa ebikumi n'ebikumi by'abantu mu biseera by'entalo. Mu lutalo olw'omunda e Burundi olwatandikira mu 1993 mukyala Margaret Barankese yasobola okutaasa abaana abawerera ddala emitwalo 3. Olutalo bwe lwaggwa n'atandikawo mission mu dayosisi ey'Abakatuliki gye yakoleranga okusobola okulabirira bamulekwa n'abantu ababundabunda. Oluvannyuma n'atandikawo amaka g'abantu abatalina mwasirizi ge yatuuma Mason Shalom nga galabirira Abahutu awamu n'Abatuusi era n'atandikawo eddwaliro lye bayita Rema ng'okuva mu lutalo yakajjanjaba abantu abasoba mu mitwalo 8. Wabula omukyala Margaret Barankese amanyiddwa ng'omu ku bantu abatakkiriziganya na nkola ya President Pierre Nkurunziza era yasengukira mu Rwanda olw'obulamu bw'okubeera mu matigga gyayongedde okuzimba amaka ga Mason Shalom n'agattako omulamu omupya ogw'okujuna bamulekwa abakosebwa ekirwadde kya mukenenya. Akakadde ka dola ke yawangula yakagabira ekitongole ky'obwannakyewa kye yasiima olw'okuyamba bannansi bannenge embeera etyamye. Ow'ekitongole kino omwami George Clooney era nga muzannyi wa sinema naye yakwasa mukyala Barankese ekirabo kya mitwalo 10 eza dola. Guno omukolo era gwali kijjukizo ekyakitta abantu ekyaliwo okuva mu 1915 paka 1917 amagye g'obwakabaka bwa Ottoman bwe gatugumbula abakristaayo aba Armenia abasoba mu bukadde 10 n'ekitundu era nga kino kye kitta abantu
eky'amawanga ekyasookera ddala mu kyasa ekyabiri okusinziira ku byafaayo sigadde nze MC Loy nga mbaweereza ku Newsbeat. Webale nnyo MC Glory naago gatutuusaako. Ekirooto kya Ssemazinga Africa kyenkanankana n'emyaka gyayo ng'era kikyagenda mu maaso naye ebyafaayo biraga nti obumu bukyali wala nnyo ku lugendo. Obumu ku Ssemazinga Africa bubadde bwa kusiitaana newankubadde kya mugaso eri ebyenfuna ku Ssemazinga bingi ebyetaagisibwa pulojekiti y'oluguudo lw'eggaali y'omukka etambula Kasoobo era abakozi tebakkirizibwa kudda ewaka nga bakyakola. Kino ekizibu kyetoolodde Ssemazinga Africa yonna era Seychelles y'ensi yokka eyakakkiriza abakozi baayo okufuna visa ezikyala. African Union essira yalitadde ku kirooto ky'okulaba ng'esaanyaawo enkola ya visa bwe tunaatuukira mu mwaka gwa 2018. Eno y'engeri y'okgenda mu maaso newankubadde omuze gw'obutujju gukyetiginnya ku Ssemazinga Africa. Rwanda erina ekifo ekyekozeewo egobye enkola ya visa okusobola okusikiriza bamusigansimbi n'abalambuzi mu ggwanga. Newankubadde abamu bakyawalira Rwanda neeteefuteefu ng'era wekimanyiddwa nti kamuukamu gwe Muganda n'akwata empola atuuka wala. Rwanda tekyakkiriza mmotoka kusaalimbira mu kibuga ku Sande era omutimbagano bagwotabuliro nga mpaawo nsimbi gy'osasula. Newankubadde Abanyarwanda beeyunira ekibuga Kampala okwekyakalirako bingi bye tuyinza okuyigira kuba tuli ku bulirwano. Ago ge gabadde amawulire gaffe ku ngoma n'olulala tuula owuliriza amawulire amalala agookya. Nsigadde nze ne dislike. Gano ge mawulire ku ngoma, wulira amawulire, tuula kalira wuliriza goberera okuva ku studio paka ku street ge mawulire. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Goberera engoma. Goberera engoma, goberera engoma, goberera engoma. Kwame Ngoma.